naye ng'ate nze nasikira kitange sawadde mutabani wange era so yatugenzeko eggulo sanga 11 badde mu ddwaliro wala wiiki ng'emu ennaku nga 5 yagendayo ekimuluma okusinga yali high blood pressure ye yambuka nnyo n'amaanyi genda okutuuka mu ddwaliro ne bamukola CT scan ne basanga nga afunye stroke gye bayise hemorrhagic stroke yamukuba mu mutwe naye nasigala nga aluma omutwe nabagaa nti badde mu scan ne basanga waliwo emisibo emirala nagyo nga giri blocked nabalowooza nti bwe ginaayabika geza omukosiza ddala oba n'okufa ate ne bagamba nti okumulongoosa basobola okukikola naye nga tebakikolera wano mu Uganda basobola kikolera awangu ennyo okumpi ye Nairobi mu Aga Khan oba India oba e Bungereza Alan abadde mutuuze w'e Bungereza so system ne zitandika okukola okugeza okutwala Alan e Bungereza kyali kizibu nti passport ye yali ya expiring e Bungereza nga tulina nga tukolagana n'abantu bangi okulaba nga tugikola mu bwangu naye tekyasobose kugamba nti yatuuka ekiseera amaanyi ne gamuggwamu n'aba ng'ateekebwa ku ICU asawo ne bakola kyonna ekisoboka okulaba nti bamuzza engulu yafuna ebintu bingi kugamba nti ebizza ebimukwata ate wabeeredde mu mbeera ne ya pressure nebijja byamukoseza okutuusa bweyafunye bweyasirise so generally Alan yatugudde ku maaso Alan abadde gamba nti ffe mu family yabadde atugatta ng'abooluganda nga ye muntu gwe twenyumirizaamu ennyo era gwe tubadde tusuubira nti si ye muntu agenda okukola ki okutuukwako amangu bw'ati Alan abadde mwana wakubiri mu nda ya nnyaffe Abooki era nsuubira abamu mumumanyi Abooki oyo maama waffe yatukuza mukulu waffe yali Bennett Alan yabadde amuddako then fabula ne tubaddako naye nga Alan mu ngeri emu oba endala atukutte ku mukono ffenna nga abooluganda n'engeri gye twavaamu ogenda okweyongerayo okusoma mu Bungereza nawo wonna gye twalaga mu nsi gye tubeera Alan kumpi akibaddemu omukono so ngenda kumisinga Alan abadde atusanyusa buli ku makya nga atubuuza nga atugamba nga bwatwagala atuweeza abadde nnyo omuntu wa ku mikutu okwo ng'aweereza message aga nti I love you my brother tayisa lunaku lwonna nga takugambe nti nga bwakwagala ku lwange yasanyuka nnyo nga nkomyewo mu Uganda nali mbeera eyo Bungereza n'amanya nti kati afunye omuntu gwasobola okubeera naye era tugenze tubiwaka abantu baffe era tubadde mu Uganda fembi babiri atumanyi nti Alan gyali nange gyendi nga tumanyi tukwatagana buli wabeera n'afuna mikwano gye ankubira essimu nti nina mukwano gwange gundi yogerako naye abadde amanyikiddwa nnyo Alan agamba nti erinnya lya Kanyike alitambuzizza eggwanga lyonna kugamba n'ebweru w'eggwanga abadde talina mutawaana na muntu yenna ng'akolagana n'abantu ng'abantu baagala okukolagana naye
era nkiwa nti abantu bangi nnyo bazze ne bafuna ebyobugagga ne bizinesi okuva ku Alan nga ye Alan talina kyabafunyeeko olw'okuba ng'abagasse. Aleese abantu okumanyagana, ayagala nnyo abantu okukulaakulana, ayagala nnyo ensi ye n'eggwanga lye ne Museveni yennyini abadde amwogerako ebintu birungi byereere. Agamba nti emirembe weegiri tukole, tetunatuuka gye tulaga naye tukole ng'akunga abantu okukola ki? Okukola. So Alan agamba nti atalumiddwa nga Alan agenze simumanyi. Agamba nti gy'abadde akyakalireyo bangi mummwe mubadde mumulaba omulowooza nti muze yabadde kirwa kitava mu bbaala, yabadde yerira bulamu bwe yakolera ssente ze, era buli kaseera agagamba abantu nze nakola ssente zange neneezimbira ebintu byange ebyokundabirira mu mukadde, naye ndooza Katonda bw'ati bw'agambye nti kano ojja okukoma, nti entuuko zaffe tetuzimanyi, naye Alan bw'ati bwe yagenze, era kituluma nnyo nnyo kyo ng'offe abafamire. Ogenze n'okugamba nti Alan mutuuze wa Bungereza. Bungereza omulabi mulungi yandyagadde okumanya yamalayo bbanga ki? Alan yamalayo emyaka egisoba mu 3 Bungereza, era mu bantu bonna abaali Bungereza ebbanga lyagwiriddeyo bajja kugamba nti Alan Bungereza ng'abasinga babaweereza wuwe, tugende Alan ajja bbawa emirimu, era yawa bangi nnyo emirimu n'abatereeza mu ggwanga, era abasinga baakubye amasimu tebakikkiriza nti Alan takyali naffe. Temumanyi nti akumanya nti oba yakomawo ne Uganda, amazeeko n'emyaka 10 kukyanga akomawo. Abadde kugamba nti muntu ow'enjawulo, egamba simanyi nabwe nkyogerako nti ffe abantu abalala bakiwuliramu nti Alan yali mulungi, ate kati mu famire bwe tubadde naye betuwulirira ddala nti Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye, naye atuggyeko omuntu ow'omugaso, omuntu omuwi w'amagezi kati nga kunze, n'okuba nti muntu ayagala abantu. Alan yayagalanga abantu, buli gw'osanga tayawula nti oba ono mugagga oba ono mwavu, ng'ayagala abantu nga bw'akusanze bw'akwagala. Aleseeko ku baana. Yes, Alan alese abaana, era abaana mujja balaba. Abaana babadde abaagala nnyo ng'aboogerako buli kaseera. Mwala waffe Naalongo abeera Toro, alina n'abaana abali Bungereza 3, n'omulala ali Dubai. Of course webaayo abalala nabo tujja bamanya, naye nga Alan alese abaana, wadde musajja muzadde ng'ayagala nnyo abaana be, era afudde ayogera ku baana be, naye nkimanyi nti bajja kuba bulungi kubanga yabakolerera. Obulamu bwa Alan omugenzi kati bubadde bw'amasanyu nnyo naddala okuva lwe yakomawo wano e Uganda, nga mmwe nga famire baganda be tekyabakosaamu mu ngeri emu oba endala okulaba ng'omugenzi amudigize nnyo, ng'abantu oba oli awo bagamba nti ku myaka gye yalibadde atisitali mu bintu by'amasanyu, mmwe ng'abooluganda tekyabakosaamu mu mbeera? Of course mu ngeri emu oba endala omukomako n'omugaa nti oba okendezaamuko bwoti ne bwoti, naye ng'omuntu omukulu omuleka n'akola kyayagala, naye ng'ate omuyamba okukimoderatinga, kugamba nti n'ataba nti akikola okiyitiriza. Naye era Alan we yagendanga okucakala yogeranga nga naffe, naga nti leero ngenda gyendi, netumanya wa waali, netumanya nti ali mu mikwano gye, era nga tugamba nti abantu bamwagala, nsuubira era baali bamwagala, nsuubira tebaali bali tebamulimba, kubanga
ku ngeri ensi yonna gye yareactinzemu okugenda kwa Alan olabira ddala nti yalinga mu banne yali yeekolera investments ze nga n'endala zaadde ateekateeka okukola nga zimuyamba okubeerawo mu bulamu nga bwabwagala nga yagamba nti no pun intended naye ng'agamba nti obulamu ndibulira mu ntaana kati mwagala abulire mu ntaana ekyogeranga nnyo ekintu ekyo nze obulamu ndibulira mu ntaana aga nti ye talina mutawaana na muntu ate talina ssente za muntu zakozesa akozesa ssente z'okukola byayagala so ekyo ffe ng'abooluganda kasita nga Alan nga yali mulamu nga mulungi ng'ate nga muteefu mu byakola tekyatukosa nnyo as such okuggyako okuba nti oluusi kyagendanga nekiyitirira abantu nebamutandika mumwogerako osa nejeega nga toyogera nnyo tozza muliro tukakkana abantu bajja kusirika naye nga ye yakola ebbanga lyeyakoleramu nakola byalina okukola bwaba yali asazeewo nti kakati genda mu maaso ajja kusigala nga asanyuka mu bulamu bwe bameka kufa abasanyuka nga awo wennyini muzeeyi ku nsonga y'ebiduula biri unnecessary naye nga yali abiisemu bulungi Alan yali asobola nnyo okwedefendinga ng'ayogera bulungi yali mugezi mulungi nnyo Alan by the way nga asengeka ensonga ezo bulungi ne mu kwedefendinga ng'asobola okukikola kubanga ye yali amanyi nti omutima gwe guli pure abantueboogera bitya tajja mukola kimutaliza ku kyayagala kukola so basically saana bisosowaza ku nsonga eno gye twogerako naye nga okimanyi nti ebigambo of course tebibula mwogezi so aboogera bayogera Alan ye yagenda mu maaso nakukola ki nakweyagalira mu bulamu bwe n'abantu be bayagala so enteekateeka z'okuziika ziyimiridde ziti well tentatively tulina tentative plan yakuziika Alan nga 29 ejja kuba Thursday naku tuli mu nnaku nkulu ate kino kituguddeko bukwe sigala nti osobola okukipulaninga Alan alina abaana bali yagula enneebweya ffe nga famire tukirunudde nti twagala tubawo obudde abanaasobola okweteekateeka basobola okutambula nga tulaba nti ebbanga eryo liyinza okubayamba abamu beetaaga okufuna visa okuyingira mu Uganda abamu beetaaga okunoonya tiketi okimanyi nti munaku nkulu tiketi za buseere gamba nti Christmas nayo yineza abantu balina enteekateeka zaabwe kuba nti batambula abamu bagenzi nadda bakuba amasimu naye tukola tutya twayagadde okumuwa arrest kubanga yarrestinze amangu naye ate netwagala okuwa opportunity abantu abalala nabo babere nga bali participating mu nsonga eno twalowooza tumuteeke ku Christmas nga nti Christmas kiyinza obutasoboka abantu kuba nti batambula ne bajja tubeera nabo mu kusibula Alan twolowooza ku lwokubiri olowooza nti ennaku abantu bajja kuba bukyali mu kweteekateeka era kujja kuziika tebanafuna visa amayembasi zinabanzigale tiketi za buseere kandi nga 29 kiyinza okukola kubanga kijja kuba kiwadde abantu okubanga okweteekateeka so tugenda kukolagana n'aba funeral home batuyambe tuterekere tumuziike tugenda kwegamba okukuma olumbe oli official tujja dukumira wano tuli mu nyumba yaffe eno ya Alan mwe yakulira tujja kubaayo n'okusaba tuteekateeka okukolagana ne St Charles Bwanga parish yaffe Alan mwabadde parishioner y'abakatoliki wano then tumale omulambo gusula wano ku Lwokusatu nga 28 kumulumbe nkeera nga 29 tugende tusabireko
kukijja ebusaabaga mu kyaggwe okyamira lugazi then tumuziike kwola omwoyo gwa Alan gumulemeremu